Abagoberezi bange mubadde mumbuuza njogera ki ku narrative ya Mpuuga ey'okupushinga national dialogue oba okuteesaganya ne Museveni. Kituufu nti oyagala kutuula ne President Museveni? Bwe nakoze ekiwandiiko ekigamba nti twagala emboozi ekwata ku kukyusa obuyinza etandike. Emboozi tusobola gibeeramu nga balina obuyinza ab'NRM nga tonateesa oba nga tonnapulaninga kuteesa na Museveni olina okusooka okuteeka ekintu kino emabega w'obwongo. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. He thinks through an issue in a strategic sense from beginning to the end. Kyagulanyi we yakugambira nti nojjukira nti Museveni mu byafaayo takkiriziganya mu kwogera era bye mwogera ye mulimba asinga. A very cunning man. Era njagala okimanye nti Museveni okuteesa kwateesa alina okwemajinga nga he is the only winner. So nga dialogue ekiyitibwa national dialogue erina okuba win-win situation. Kakati njagala oliflectinge oddeyo k'emabega. Bantu bameka abaali bagezezzaako okuteesa ne Museveni abamaliriza nga be bawangudde okuggyako nga Museveni nga y'abawadde. Buli omu okuteesa akutandika nga alina muli nti yalina ki alowooleza ggwanga lyonna, naye agenda okufundikira okumaliriza ng'abuuziddwa oyagala ki, era ku nkomerero bw'afuna omunyago gwe ng'asirika. Mao twamulaba, tewali atamanyi Mao ne Sirwanyi kye baatukola. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ajja na magic bullet ki okusumulula ekyo ekiremye abalala bonna? Ekisooka nza tutangaalize eggwanga Mwami Norbert Mao talina kye yali akoze. Bw'abanga yali akikoze akisharinge n'eggwanga. Mwami Norbert Mao yasaba omulimo ne bagumuwa era musanyufu gyali. Tapeerangako na proposal yonna, yabyogerako bwogezi, ndowooza okubyogerako n'okubikolako byanjawulo. Ekyo nekiggwa. Kakati tudde ku dialogue yennyini. Bw'obanga opushinga narrative ya dialogue osookanga ku settinga objectives. Objectives ki gy'olina ng'opushinga national dialogue? Objective eyo bw'oba ogifunye gw'oyagala dialoginga naye anaagibayinga. So omuntu waba promptinga for dialogue alina okubeera n'ebintu bibiri. Advantage erina kubeera ku side yo nti omusajja mukuta awaluma era bwe naamupushinga tuteese ajja kukkiriza kubanga muteesa kumufulumya. Kakati saawa eno tuli mu lutabaalo. Mpuuga okkiriza nti Museveni omutadde ku kisenge atuuse ku kiseera nga naye yeetaaga okuteesa naawe. Dialogue omuntu agenda okukkiriza okuteesa nga alaba nti afiiriddwa nnyo nga yeetaaga solution okukendeeza loosi gy'akola. Kaakati muntu nulayo olaba Museveni ng'omutadde ku kisenge atuuse ekiseera okwetaaga okuteesa. Nga bwe nakugambye nti dialogue erina okubeera eya win-win situation. Museveni omusuuzizza ki kyayagala okuddamu ogurabinga era wini ki gye yeetaaga? It's the objective Museveni gye yalibadde nayo okukkiriza nti gwe jangu oteese olinkinge this dialogue to the next for transition. Is Museveni ready for transition to happen? Kozi Museveni okutuuka okubeera ready olina kubanga omunyigiriza nnyo omutadde ku kisenge nga kye yeetaaga kiri ekintu kimu kuteesa naawe afulume naye nga omuteekeddewo nti ki
ekigenda okubeera ku ye yawangula atya. So bw'obanga towudiisa abantu omalirize ng'ogoberedde mukamaawo maawo nga ye bwe yakola okuteesa, waali badde okwesonyiwa. Naye mu ndowoozayo ogamba temunnamukwata waluma, kubanga watugamba nti ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition bali mu kwebaka. Waliwo pressure emala eri Mwami Museveni kukola bituufu byalina kukola. Ekyomugamba nti tugenda kwesimba ku isi pressure ebyo abiyiseemu. Bulijjo abalaba ebyo abiyiseemu. Bw'abanga mu kulabako tonnamunyigiriza ne bw'onoogenda ne Paapo okuteesa ne Museveni aleka obukulembeze, tagenda kuleka bukulembeze. Reason being alaba is in the comfort zone. One, yasalawo ku buli kimu. Yalina amaje, yalina judiciary, yalina parliament oba legislature, yalina buli kimu, state apparatuses zonna zirina. Kati gw'ogenda kuteesa oleyinze wansi nsonga ki z'omuwa era biki by'omuwa ebigenda okumukkirizisa nti munaye yes oŋŋambye bino bituufu era mba nfunamu asobole okuteera. Bannabyabufuzi mubeegendereze nnyo kubanga bakozesa mmwe nga political condoms okwefunira ebyabwe. Kati mmwe alibazanyisa nga kapooni ka biyuni mugonde mu kyesi ye agenda afuna obwa minisita naye mukanule eriiso. Nze bampitaliyo 256 the National Political Observer, akume atakumira mpeera oluusi mbulaabulamu naye mbeera yansi neŋŋamba waye kansalewo bino nsooke mbyesonyiwe ya bw'atyo